Wow. Mpano ya kulinanye naye musaba akalulu. Nteka ku loudspeaker. Omukazi azirikidde ku ssimu essanyu oli muboganye nga omukulembeze amwekubidde direct nga amusaba akalulu essaawa yonna bakubira kakati omukolo si mukolo wabula obuvunaanyizibwa bwakubira abantu 50 olunaku olwaleero gwe gubadde ye kampeyini y'olunaku olwaleero era mu bweni abantu bakubira njagala wulira reaction y'abantu kakati nane ali muzungu eyo naye ayina akubidde x we kubira x wo omusaba akalulu k'abasajja wuliriza wano ate wano wanyumya nnyo. This is Bobby Wine calling you. Mr. President. Yes, sir. How is sir? Not bad at all. Yeah, briefly, Tony, I'm trying to call at least 50 people today to ask for their vote. And I wanted to personally call you and ask you to kindly vote for me. I should actually. I don't know why you've been calling me. Because this is obvious. Really? This is obvious. I've told which I'm actually, I don't know. You don't even have to call. Oh, man, I'm so humbled to hear that. I just don't know what to say. You just don't have to call anyone. Just know it's a tick for you. Thank you. I mean, there's nothing like now. No. She don't do anything. Thank you, Tony, man. Thank you, bro. Obvious. I appreciate it. 681. Good morning, Nyabo. Good morning, Chiwawa. Fine. Amanya gange nze Kyagulanyi Center mu Bobby Wine. Jagala kusaba kalulu ko munange. Nkukanze. Nsonyiwa naye mpikinze essimu eziri random. Nina program ey'okubira wakiri abantu 50 mbasaba akalulu nawe yo neberemu kuyo ngasaba munango nonde akabonero kange umbrella karo mukulembeze tujjaka kuwase amina neyanze bambi mukulembeze kwanga yakubi wow mpano ya kulinanye naye musaba akalulu nteka ku loudspeaker. Halo Nyabo Jebale. Banange mungambire n'abo balina nyawo banonde. Nti nebo musobola okunsabira akalulu bambi mbansabira akalulu banonde. Amina. Abo kati nyinawo bululu bumekaawo. Laira. Amina ya Rabbi. Bambi neyanziza kamberekereze. Yenze kenyini munange. Bambi okuba amasimu okubera buli omu. Nsose nekisi wange. Kakati newoba oli ku TikTok newoba oli ku WhatsApp kakati abaku WhatsApp abantu boyina koleka broadcast obasabe akalu kati uliriza omusajja yakobidde X naye abana bano bayine fujje byadda na nsaba kalulu ka mukama wange baruge tulina okuba amasimu buli omu okubira abantu 50. Owayo wasuze otya? Nasize bulungi olonderawo tusaze kulimbo mbadde nkusaba mwanange ngeri joli ekisi wange mbadde nkusaba kaluka mukama wange His Excellency Robert Kyagulanyi Center ako kake mukama wange ako pena tutemanyi na wali ambulera wo botikinga kale mukama wange neyanzege kale musirikale oli otya afande wange jendi oli otya ali muzungu waffe omubwati oli otya jendi sebo oli otya happy new year too muli mutyeyo musite je tuli kirungi mbadde kubiddeko nga kusaba kalulu ka mukama wange His Excellency Robert Kyagulanyi Center
naye ffe tetulonda bwe buzibu. Mwe temulonda. Akalulu konga kannumye, akalulu konga kannumye. Hello? Akalulu konga kannumye. Hello? So holding off. Kwaje? Akalulu konga kannumye. Sembweno siri kuwulira eri very low. Lwaki tokuba ku yange? Kale kakubire. Kakubire ku yiyo. Kwaje? Tebalonda. Lwaki ate bajja ne beetaba mu byobufuzi? Ntambulidde nnyo mu basirikale bano bamanyi okwewunza. Mbadde nkubira DPC wange takwata kamuddemu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadde nkukubiddeko nga nkusaba Kaluka Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugenda tukubira abantu baffe. Ate gwe oli musirikale kitegeeza nti akalumba ku ssuwa nze akakusabye. Wallahi ya Mungu gwokyaseka njagala Kaluka mukama wange. Ebyo bya mukama wange tobitwakyo ngamba bya mukama jeno ali akubidde tongamba mukama nze ndi jenani. Kasimu njitadde mulawudi mu nnyumba bonna abalonda bawulidde. Teeka mu bonna bagambe nti ng'ennaku z'omwezi 15 njagala Kaluka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli awali ambuleera tiikinga. Tuwulidde ssebo. Kati ate nkusanga neyanzega mbaga tukubira abantu baffe kati gwadde oli musirikale naye oli muntu wange. Mbadde manyo yakunneegaana. Kati nga tongambe nti ogenda kukatuwa. Bannange ekintu si bwekyo kiba tuli ku ssimu. Mbu mutya musabba ffe tetukyamutya. Ate jjukira kati olaba nze ndi jenu. Genda kuwa ekifo ekisaba. Okitegedde? Nkitegedde ssebo. Kale, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Nno yali bosi waffe mu takisi naye aludde okumpuliza. Weekayunga. Anakwata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze kondakita ogo wawanga takisi ne Jamiru mtani wa Mterebani. Ono ali. China. Eno sitani yennyini yona maaso. Obadde ki? Nkukubidde essimu baatugambye tubakubira essimu buli omu akubira omuntu gw'amanyi ng'amba saba Kalunga ennaku z'omwezi 15 Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sebo nkusaba akalu ne family ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Osaba genina ati. Alwede nkusabye ko olina. Osaba ate genina. Buli awali ambuleera kutiikinga. Obadde ki? Etegeeza nkubye longo namba. Ngenda kutiikinga olebyo byetokote. Kyova olaba sikuvaako. Ngenda kutiikinga. Nebenda byetokote. Oba Jamiru ono alimu okwebuzaabuza mukubireko. Tali mu kwebuzaabuza. Oyo naye waffe. Ani gw'omanyi alimu okwebuzaabuza mukubire kireke? Oyo naye waffe. Kale, kanoonya abalala. Kale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nno naye wa takisi bamanyi okwebuzaabuza. Sandula. Nze mutabani wa Mutalabani. Obadde oludde okumbuliza simu yo njirina. Bannange ng'otereza essimu yange musajja gwe. Oli musajja wange nnyo. Ogamba otya? Oli eyo oli luddawa? Ndi eno Buliisa. Oli embizzi. Bannange nze neewunya n'okuba nga nkumanyi naye nga mukulya embizzi oli kabaka. Kyakiriwo. Nkukubidde ogenda kulondera Buliisa ogenda kulondera waggwe. Nze nnondera Mpereerwe. Onookomawo okulonda? Ngenda kukomawo. Akalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu y'essimu ekunkubisizza. Nze sirina kirala kyonna oyo andi mu musaayi. Bonna bagambe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era nze lumu nali ku mutimbagano.
ngenda okukulengera wali ku mukolo ne Sulaiman gwe mugenda okulonda Nakifuma nga mwali n'omukolo gwe mwaliko ewa yaliddwa bana abavubuka n'olyoka obayisaamu eggaali n'oŋŋamba batwale taata era nkwegadde omukazi baba tawagira Kyagulanyi Ssentamu mugamba asemu ebyagende kuba ngenda kujja ewuwo n'omukazi omukazi awagira ani omukazi awagira Kyagulanyi ntamale nkwegadde temunvanga mumubabya kuba wange 2021 nakawa Kyagulanyi nakati akalina ntamale temunvanga mumujja kuba mulidde mu nsi olukwe sisobola awo genda oli embiziyo sikulinako lyambiziyo tamale lyambiziyo sikulinako obuzibu ne bw'olya nnamba ng'erimu obumonde ndi ku basajja bange toyina ensonga mami ebiro by'okuteera karuuru byahika n'okimanya ahabwa entunguuka ahabwa amarwariro marungi ahabwa enkuraakurana omukaikuru wanje kufuna transport eyoro biguma naruga ibanda kwija kureeba omuhara Kampala na n'omwijukuru kufuna amashomero amarungi ashoma za University of n'ekitiinisa kya kakana ninshaba akaruuru ka president wanje Kyagulanyi aha amburera kora agende kuteera karuuru oyegendesereze wanoza kutamu ekinkumu kyawe mbakubanza bakuha akakonge bakarabya omu kyoma bakakakasa mbu izina ryawe rimwe otakamara gagenda of course konkimwe kugira ngo umurya bwoko hata nibakuba nibegendesereza kugira kumanya mba Karuuru n'aka Museveni mbamba kufaho mbu otakakashisha konki hari kora ikeho ekinkumu kihereze president tukwe Kyagulanyi kale nakusima munonga oyino hashaho mukikuru nineho Franka nineho umugore weye na nineho muzeyi aha ngambirira na dadi mbu nimushaba Karuuru ka Kyagulanyi ahabwo burungi bw'ihanga ryitu ngambirire na Franka nimushaba Karuuru na mugore nimushaba Karuuru bakampereza Karuuru kandi kanotumanya kanitecho ngabo kwinduraho obwo n'obururu bunasofa obukurwa mu family yanje akanje n'aka katano aka Felix niko Karuuru ka mukaga n'abasima munonga okumanya ngumendi serious amara kaganyumeninga recording on video yanje niza kugambira abantu erizoba nizo bariyo kuterera abantu kugambira abandi ogambire na pastor ogambire na banywani banje bo kunkunda cyaro mbu tuterere president Kyagulanyi Ssentamu abantu ayibararebe umbrella batiking kandi nari batekeho ekinkumu kandi ekindi ahandi ban baronda izina batakaronda izina rya Bobi Wine amazina ngakubaga amazina 3 Kyagulanyi Robert Ssentamu kale nabasima munonga mukama bahereza umugisha Nkagati ante nakudituuse ku 15 mama Adasi okulonda mama tulujja kulonda ku 15 omwezi gwene guno okukyusa obukulembeze bwensi Dacho kulonda so nsaba nti nga Katonda ali tukulembera twongera okwesabira mama ompera akaluka no omukulembeze waife Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine batukero sokere kubenga nda deife ba family deife butinzera nsokere ku mama wange nti mama ndi kusaba akaluka Kyagulanyi kulo Uganda enungi kulo idembe irungi enfuge y'amateeka ompere Kyagulanyi ku 15 akalulu ako taking umbrella weri iwosike azira buzibu mama akalu ako nake yanze ino era n'ekindi mama kyenongera okusaba olina yo baganda bo balina bo bakoje basenga basabira kwa akalu mama baje balonde Kyagulanyi yenka ayanga ntatide ku campaign
mama tikwere toidya yero sokoti amunaye kuti munaita ndiwelapiranga Chagulanyi noka musaka loti bana jakolata mkwatuwelapiranga bana manvuli eyo nga obo mazero omuntu aja muganda anga yankubiranga manvuli kamutoye ku manvuli ye n'omwaka nkalize isusa era baba ye namukwadulya kameze manvuli tivwawo ku manvuli awo ani baba yanka ku manvuli yetavwawo ani yeyakoba baba ye namukubira kuyaka meze ku manvuli tivwawo babawo so bama mutuwere manvuli eyo tukyusako obukulembeze bantu oyagale kuba baana benyumu bona bave kuneidembe munsi yeyo tuidakyusa kale mama neyanziza kale musubiwe bulungi kale wena